Olutalo wakati wa Zubeda Byantalo ne Zahara Toto wamu ne Sanyuka TV lukyagendera ddala mu maaso akedde bakolera live enkambwe njikuletedde mu maaso ogenda bojjerabirako ate n'obulamu bwa Honorable Segirinya tebuwa maanyi yadde n'akatono. Wasuzo tyasibye tagwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tewelabira okunyiga notification bell obenga notified brenteka video empya. Ekiri kikeseza olwalero Zahara Toto ne Zubeda Byantalo basuze bagugulana nga beyisinga ebigambo ebigenda n'ebidda ng'omu yetandise okuyita munne ow'ebiziina ku mutwe nga ye Zahara Toto ayita Shamim ow'ebiziina ku mitwe bwato ne Shamim n'atandika okuyita Zahara Toto owa struggling body. Bwe batyo olutalo lwatandise era Shamim gye bukeeredde akedde atandise okola posting agamba nti gwayita obukaya bwange ebikaya bugula obuziina bw'ebigoye bwonna bw'oyambala obukaya bwa bbeeyi era okwesiba obukaya kirungi nnyo n'aposting ebifaananyi nga bw'olaba ekyo ng'asibye bulungi akatambala. Bwato n'atakumuuko n'akola live enkambwe n'annyonnyola n'okuva gye byatandikira ate nga n'ekirala bibita mu nkubu bagamba nti Shamim akkakkanyirwa kuba nti alina konsati alina ekivulu naye ng'ekivulu ekinaggwera ajja bayisaamu eggaali nga bw'ayagala gwe balumbye tebamumanyi. Kambeere nga nkuwa video nkulageko butya live bwebadde ate tubeere nga tweyongerayo bw'otyo nga bw'okozesa ne comment section okuyisawo kyonna kiwandiyagadde oyisawo oba okuteesaako. Sanyuka TV wemubanga mwazze ne muleta live yu yammwe nze sinagibasaba ko njagala oli omuntu ajja agambe Tamimu yayise Sanyuka ejje mukolere nedda mukwana identity because I'm a very strong woman. Amanyi nti we makoze show mostly abantu mumanyi siri muntu agenda kuzi TV nsaba bulangu nkozesa channels zange okulanga shows zange. Oshegedde lwaki ngamba Sanyuka TV because we tuba tusoma amawulire we tuba tukola lives zino lives zibeera neddire lives zibeera neddire nti era singa mba nkoze ensobi bagitema ne baba weekyo ekirala soka zini nti zibeera neddire ekyakoleddwa kyadde kyetagisa because like you mwalaza nti you're not professional mwebe nyini mwazze emisana ne mukuba live you oshegedde ne mumala okuba live you emisana ate ekiro ne mujja ate mukube Shamimu. Zahara Toto talina bujulizi bwonna bw'owa muntu nti Shamimu yali akuvumyeko. Omwana yavaayo wano najja n'akola interview. Nze nina abaana wano bangi abampita mami because like bawulira emirembe mukumpita maama. Like I'm a mother figure to many. Ndi maama kyova olaba omwana asobola ovaayo n'agamba mami oba maama wange. Okitegeera. Omwana bwe yajja n'akola n'agamba nti yajja n'aleeta propose ye ne mugidampinga. If she's right, lwaki yabadde tayogera mazima? Okitegeera. Yali mutuufu yayogera ekintu kye wandibadde bw'oba wali tewabikola wandize n'ogamba nedda ebintu ebyo ebinjogerwako bannange bw'oba tewayagala kwennyonnyolako tewayagala naye ebbanga okuva omwana bwe yakola interview eyo bw'oba ng'ovuddeyo kati olumbe Shamimu kati ng'obulumi oludde nabwo nnyo Zahara obulumi ng'oludde nabwo woogenza okwatulira ng'ekituufu ofa obadde ofa. Naye njagala nkutangaazemu ku kigambo kye wayogedde nti ow'emiziina ku mutwe. This is a veil. Akakaaya kalaga nti omukyala musiraamu. Okitegedde oba alina byakola oba ki musiraamu ekyo kyokka kimala okuba nti omuntu ali proud. Kati gwe erinnya lyo mpulira bakuyita Zahara simanyi oba obusiraamu wabuvaamu oba tokyalinamu kyoswalira Katonda wamuvaako oli awo gwe okolerera TV olina omuntu nanyini TV gwokolerera osanyuse ogambe nti bannange kanvuma abantu onampaane waane enkyagenda kukugoba. Ebyo bye mwogera mbu obukaya simanya emiziina tetugenda kuva kwesiba bukaya because that's what makes us ekyo ekitufuula ab'ettabbu
okubanga tukyebikka ne mu industries etulimu kyekituula ab'enjawulo. Ekyo kyekitufuula ab'enjawulo. Njagala nnyo okwogera Kakaya buli eyeebika be proud with that veil. Kakaya kabbeeyi nnyo, Kakaya kamu bwe kati. Akakaya kamu bwe kati kagula. Obukaya buyitirivu kagula engoye z'omuntu ayambala. Muzimanyina mu engoye zammwe nti za bbeeyi nnyo kiri awo. Akakaya kamu kasobola okwambaza omuntu ali mu struggling. Alina struggling body ne kamwambaza kuva ku nnika yambuka kaleega teekako top teekako ku kasikati k'abaasazeewo. Bw'atyo nno live bw'agitandise ate nga concert weenaggwera jjukira olutalo lukyagendera ddala mu maaso byonna nja kubeera mbikutuusaako wano lukyatandika kakyatandika butandisi tebimala gaggwa mangu nga bwe tumanyi Zubeda Byantalo ate bw'atyo nayongera okugenda mu maaso ng'aweereza obubaka eri Honorable Segirinya. Tumanyi bulungi nti amawulire agavudde mu ddwaliro bakkiriza bamuddize passport asobola okweyongerayo mu nsi ez'ebweru okunoonya obujjanjabi. Nga bw'olaba mu kifaananyi omwami Honorable Segirinya bw'atyo bwe yali afaanana before nga musajja alabika bulungi, alina ettama lye, alina ennyama, alina omubiri. Kyokka ng'essaawa za kaakati bw'atyo bw'alabika mu kifaananyi ekyo kye nkuteereddewo ekya black and white. Tusaba Katonda amusaasire amusuuse afune obujjanjabi era n'okuwona awona aterere ddala addemu okuweereza abantu be nga bwe yali yasuubiza. Kankulage obubaka Shamimu Byantalo bwaweereza Honorable Segirinya. Nsaba Mungu akujje mu mbeera ey'obulumi. Bwe wabanga wano obujjanjabi tebumala ate era Mungu akkirize ogende wayinza okuyisiza nodda kuba abantu bakwetaaga abaakulonda. Abaakulonda bakwagala Segirinya. Tusaba Allah akkirize akukomyewo ate era 2026 okomewo oddemu bambi okwasaganya emirimu gyo kuba wali musajja akola obadde musajja ayagala ekintu kyekyakola. Saba Allah addemu akuwa amaanyi agoyimuke ate n'obulamu bwoddamu okuyimuka butambule mirembe obeere bulungi nnyo ddala. Abantu abaagala Segirinya si kuba nti waliwo omuntu nga kyabuntu nga ne bw'oba toyagala muntu nga waliwo embeera gy'olaba munno gy'alimu wadde nga tomwagala neweekwata ku mutima n'omusabira. Embeera y'ekkomera, embeera y'okuba ng'omuntu mulwadde, embeera y'okuba ng'omuntu afiiriddwa n'ebirala ebigwa mu kkoowa bwe lityo. So omuntu yenna ajeeja omuntu ali mu mbeera nga Segirinya gy'alimu kutunuya n'enkwewuunya naddala mu byonna ekiruma ng'oli muzadde ng'okimanyi ali mu bulumi obwo ayina abali mu kusaba bwe bati bamusabira bagamba taata tukusabodde engulu taata tusaba Katonda akuwonye nga gwoyimirira bwoti n'ogenda ku social media handles nga n'abaana b'omulwadde oyo bayinza okuba balaba n'omusabira afe. Bannaye oba wajjula nnyo ettima nekko era bambi nsaba ffenna tusabire Segirinya n'ekirala nsaba busabi bannange kale tetuganye buli muntu oba olina okulaga nti nagenze nendaba Segirinya ne waliwo munnammwe embeera gy'atuukamu wallahi nga takyetaaga kukuba bifaananyi nga waliwo abo abantu abamwagala abaggwamu essuubi. Wali abantu abamwagala baggwamu essuubi buli omu n'ogenda buli omu n'omukwasa obuvidiyo abamu bambi mumukozesa ne interviews. Nze mulimu wano ebintu bye nagamba bye sikola. Nze saagala nnyo okukola ku muntu afiiriddwa yadde interview ne omuntu ne bwampita atya mubuuza kati oyagala mubuuza eki because like mba sikiraba oyagala mubuuza owulira otya okubanga ofiiriddwa obviously ffenna tukimanyi omuntu yenna nga afiiriddwa omuntu gwabadde ayagala ebeera nnaku njereere.
mulimu ebintu bye tutalina kukola. Tosabira muntu ali mu mbeera zisinga sigirinya gy'alimu. Muwe ssaala Mukama amuwonye kale abeerewo awo nga mulamu mulwane olutalo lwammwe nga mulamu ng'ali bulungi. Naddala omuntu nga muzadde abaana be batunuulireko bambi ogambe ojja okukola gundi naye abaana be bawulira ki? Abantu buli muntu wano mu nsi asobola otunyiiza. Naye omuntu yenna ng'aliwo embeera gy'atuukamu ne bw'oba nga tosonyiwa ekituufu n'omusonyiwa. Tulekeraawo wano okujeeja abantu abafiiriddwa abantu baabwe. Tulekeraawo okujeeja abantu nga bayita mu mbeera nga sigirinya gy'ali mu kuyitamu. Wabeerawo abantu abalumwa ebyaddala diipu. Kyova nze nina bintu bya siranga wano. Nze siranga abo baseeka. Ensena bwekityo tusaba Katonda atusaasire asuuse segirinya hamuunye obulwadde obumuluma kuba bambi omusajja obulwadde bumulumye nnyo ge mazima. Neebaza buli abalabye vidiyo yange to the end ne mulaba obulango ne mutabu skipping nga nsiima nnyo nsaba alaba kye musinga okwagala era ne nyongera okujjukiza nti osobola okukozesa comment section okuyisaawo kyonna kye wandiyagadde oyisaawo obubaka any message wandiyagadde okuyisaawo osobola okukozesa comment section. Ne neebaza buli abaliking abasubscribing abacommenti abasharing nsiima nnyo mikwano mwebale kwa channel yange budde okyali ku channel media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okuninga notification bell obenga notified when take out video empya.